Akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti olunaku olwaleero kalagidde ekitongole kya Uganda National Roads Authority okuddayo okubalirira emirimu egyetaagisa okuzimba entindo okuli olw'emitaano ne Itungwe. Kino kiddiridde omubalirizi w'akakiiko kano akalondoola ebitongole bya gavumenti okukola alipoota eyalaga nti entindo okuli olw'emitaano ne Itungwe zaazimbibwa mu ngeri ya gadibengalye. Kino kiddiridde kampuni eyaweebwa kontrakiti eya Nicontra Limited okutegeeza nga bwe baweebwa ebikozesebwa ebitamala. Both bridges broke down, and when the bridges broke down, it was basically an emergency. They did not even do the environmental impact assessment. They were supposed to get the Water Act after the environmental impact assessment. They did not get that certificate of the Water Act. And when we asked them why they did not do that, they claimed it is because it was an emergency. Mu ngeri y'emu abaka beemulugunyizza ku nkola ya UNRA nga kizuuliddwa nti baakusasula bakontrakiti obuwumbi obuwera ddala busatu ng'engassi olw'okulwawo okubasasula. Abaka basabye UNRA okutegeeza kampuni ze bawa emirimu nga gavumenti ya wano bw'esasula mu bitundu n'olwekyo balina okugigumiikiriza. Tujja genda maaso n'okwetegereza obuzibu ddala buvaawa. UNRA eteeka emikono ku ndagaano ng'emanyi ssente z'erina ku akawunti ne zirina okufuna mu bbanga erijja ate n'egamba nti eruddewo okuzifuna n'olwekyo esasuliramu amagoba oba Treasury yetalirizinga sente mu budde oba waliwo akakodiyo nti bannaffe wano bebayinkalinga bwe babinikako amagoba eri Munnayuganda ate baddayo ne basharinga amagoba ne contract ezigafunye olw'okuba zaamaliriza emirimu mu budde ne zitayibwa sente zaazo ne zigenda ne zibanjiramu interest. Ba officials bakola ebintu mu bugenderevu nga baagala wabeerewo delay badyoke batunule mu contract bagambe okay ya contract eyogera nti bw'obeera ne delay olina kusasula fine bweti. Kati nze ndaba okubanga baba bamanyi nti akawairo wemwe kali mu contract baba baagala okukikola nga bakigenderedde ezo delays ziryoke zibeewo. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.